The Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga ekutuusibwako, Gandhi Hardware Store abakutuusiza amatiribona w'ennyumba, Finishing Hardware Accessories. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda ku kizimbe kya Reed Complex, edduka A19, ground floor. Gwayagala okunyiriza ennyumba yo kuba ku noti 7 noti 8, 9 noti 3, 28, ne noti 784, 9 noti 3, 28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako au mulungi atulaba ku Extra Digest mugoba nsonga. Nze Ibrahim Mukasa tuli wano ne Chris LULE. Business Mind courtesy of Gandhi Hardware Store, Ntinda Reed Complex. Ojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi. Bano baleese ebizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Bagezeeko tojja kubanga wejjosa. Bangi ababagezezaako abagande for over years. Bagamba kimu nti ebintu biri malembe, taratibu, amna noma. Buuza ku dduniya eno. Abanjagala n'abatanjagala nsaba obbabuuzaako. Nako wa statement eyo Chris. Emboozi y'abanjagala n'abatanjagala sijagala. Buuza ku balungi abatwagala, abatulaba. Abatatwagala baleke. Nedda kale leke embweze baseze bake. Oli mutuufu Ibra wansonga abantu bonna baba batwagala. Yes. No. N'abatatwagala abo balaba. Teri batatwagala. N'abatatwagala batwagala. Teri bobola ababiraba. Abantu bonna batwagala. Bade ngenda kuwa ensonga lwaki batwagala. Olowooza enkima esanyuka nga bagigobye mu kibira. Era tesala gwa kibira nti kitemwewo. Naye enkima esanyuka ddi ng'abadde agigoba mu kibira. Olowooza enkima eyina scenarios bbiri lwesobola okufuna ku ssanyu. Scenario esooka ng'abadde agigobaganya okuva mu kibira weebadde yeetaayiza afudde. Naye obadde okimanyi okufa kwa nannyini kibira kisobola okukosa enkima? Butya. Butya. Anti abadde agigoba mu kibira, abadde agigoba mu bikoze zibadde enkima zimuliira ebintu. Kati abadde abirima bw'avaawo. Ani nga zibulwa ekyokulya. Anti kyenkugamba n'abatatuwagala batuwagala. Nze emabegakawo nyina omuntu gwe nali ŋŋamba. Ne muga nti b'oyita ba fake friend basobola okuba nga be bakubeezaawo. Nga in fact mu bulamu obwa bulijjo ba real friends si be batuwanirira. The fake friends keep us moving. Abamu tebaba nayo. Nabagamba ba fake friends mwe mubeera abakuwola nga tewasasula. Mwe mubeera abantu abakuteresa ssente n'otazizaayo mu budde. Mwe mubeera abantu abakuwoze ne bakugumiikiriza. Naye ate abo b'oyita ba fake friends. B'oyita ba real friends, the real ones. Tebakuwola. Bo kye bakola kuyiwawo mu mubiri. Naye kakati omuntu ali mu ddwaliro okumukyalirako Ibra n'omukeberako nga tolina kyotuta oba okoze eki? Omuzaamu essuubi. Kuki? Muzaamu obeera motivational speaker. Ng'ogenza omulabako n'otandika omuwa enjiri. Naye ate era mulimu ekiseera ng'ebigambo tebimala olina okuyiwawo omubiri gw'ebikolwa. Bannaffe abali ku buuyi buli abagamba nti Yesu ye mulokozi waabwe. Ayina ekyenjawulo kye yabakolera era kwe basinzira okugamba nti byonna yabisasula. Yateekamu ebiki? Ebikolwa. So njagala okubuuza ku balungi abatulaba era abatwagala. Naffe tubaagala nnyo. Mwebala okwekuumira ku mukutu, mwebala okwekuumira ku TV Segaggadde. Kigambo kye kiri ekyo? Tekiriyo. Segaggadde. Tekiriyo. Okay, mwebala Gaggadde. Mwebala okwekuumira ku mukutu Gaggadde. CNN ya Africa, the Uganda version. CNN ya Africa. Ate abantu abalaba dayiti abalaba Wolokoso lwaki musaana mugyegendereze lwa nsonga bbiri. Esooka omuntu atandise nga anyoomebwa abeera muzibu wa kuyimiriza. Era tiimu ezijja mu World Cup nga zisongeddwako olunwe nti ze zinaatwala tezimanyi na kusala wadde kwota. Naye era World Cup tetwalibwangako nsi namba lujega. Gwe naabanziza wano okushoya ebyemizannyo nja babulira lwaki mu Africa. Nja babulira lwaki Africa tewavangayo nsi etwala World Cup. Nze nja bawa ensonga si ya talent. Ate Middle East. Anti era nja babu ensonga lwaki Middle East, Asia, in fact Asia yonna. Mulimu omuntu ava Asia nga twala ku World Cup. I don't know, I'm not so sure. Abe byemizannyo mututerezeemu. Bwabanga gyali giteeke wa mu comment. Ya kitwala mu butanwa.
waliwo okutwala ekikopo by accident. So ekikopo kya Europe, ekikopo kya North America, ekikopo kya South America. Ne balina ensonga lwaki bakitwala. Ne North America eriyo ensi yakitwala. Gyeziri. Nsi Chichinia. Chichinia. Lwakuba ebyemizannyo sibimanyi n'endowooza gyeri. So obulamu bugamba ki Chris? Oli otya? Obulamu bulungi era naawe. Sho ya leero olaba otya bwe tukukolako gye nvuddewo? Nedda. Netuga business mind. Netuga business mind. Ya this weekend. Ng'ennaku z'omwezi 26. Manyanga ennaku z'omwezi 25. Today is 25. Tutunuulidde Chris LULE yaani. Eyo shot wabasuubiza abantu tujijja gibawa. Ekisinga okumalamu amaanyi kukola ku bantu show babawe gyenvudde waabwe ne bali ng'okulimba kusinga amazima sibyagala bimpulikira bubi bindabikira bubi. Oli mutuufu naye kati fe ogwaffe guba gwakubuuza ogwoli gwakuddamu kati mu maaso eyo basalamu bukiripu ne babugatta ne butambula tebuba bwaffe. Nze waliwo omuntu gwe twakyazaako wano n'alimba titaata we yafa naga taata we mulamu naye naga taata we yafiira mu lutalo olwaleeta gavumenti eno si bantu basatu abo bwe bagatta obuntu obwo yankubire nange niyigusibu kati ate obuntu wasazesaze bwayi namugamba nedda ssebo nze ogwange wali gwakubuuza namugamba nedda ssebo nnyabo andi saagala bamutegeera omuntu oyo bamutegedde dda gwe wayogedde ebintu byo so Chris tobeera bothered at all. Katubabuuze baddemu ebitakwatagana ba TikTok abakola ogwaki ogwabwe kyenjagala ogamba kiri bwe kiti nakoma okusoma biographies z'Abafirika ensonga eyaŋŋano zisoma bulimba bungi tetulina natuteekerateekera information yaffe Kristo tunenya nnyo n'omuntu okuteeka kyovala nagamba abantu baffe wano nze nakandika ebitabo bina nga sibipublishinga gye biri mu kabada omanye ensonga lwaki mulimu ebintu byesinatuukako nga neetaaga biwandiikako ng'omuntu anaasoma olugero lwange ajja kuba alupapidde kujjuleeta yidde eminwe oba olidde gyampogola nga tolinze bagiwaata oba baginyige bakuyita bate waliwo egyo amatooka ago ag'eminwe g'olya nga tebannabagganyiga ne bannabagasamu musekuzo gasekula naye nga amatooke bagasekula bakola bakuyita kunyiga kuba kunyiga okusekula kuba kwa binyeebwa kuba kwa ntungu oba okusekula omuntu tinnamusekudde naye ng'omuntu asekulwa kiba kinu kyenkana kyekyo basekuliramu omuntu bw'oba ogamba omuntu tasekulwa buuza aba oppositions eyo ansa bagirina owaayi ngesa omulenganjuba kiriya kuva ddi era ebintu byange obimanyi naawe omulenganjuba weewaawo waliwo ebintu ebiteetaaga kulanga ate mulimu ebintu byoteetaaga ibula kwewaaniramu buli muntu ku myaka gy'alimu abeera ne ggoolo emulimu nga agitunuulidde buli muntu emyaka gy'atuukako kozi nabakolera akagundi ketwali badde tuyisenga akatiba ku myaka 4-5 ggoolo y'omwana ebeera ki esinga obwo kwega kiki ekisanyusa abakadde nga bamulabye ng'akikoze kuyiga kutambula n'atengenena ndowooza gye beebiri esatu awo abazadde bakuba kutengerera si kutengenena kutengerera banaye oluganda lw'olugumu anti bwe kiri so kibi nnyo okwewaanira ku myaka 38 n'ozuukuka nga tewayonoonye ku buliri n'oyiwawo ne serebule obeera mukumbaavu eyo ggoolo y'abaana byange ebeera red flag olina azuuka n'akwatako n'agira bw'ati saagize nekikwewaanya ebyo bya mwana wa myaka egi bwe kazuukuka nga tekakikoze mama wakaakawa n'ekirabo eyebeera red flag oli kazuukuka n'atandika okwewaana nga bw'atagize ng'omanya nti ekyo kisassalala. Tuli ku mugobansonga extra digest Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne Chris LULE. It's a beautiful Sunday era nga banywanyi baffe bagande hardware store beba powaringa this beautiful show basinziiraawo ku Reed Complex that is Ntinda okuliraana Kampala Independent Hospital nga tonnatuuka ku St Francis Day and Boarding Primary School. Tuli venna awo wennyini awo customer satisfaction gye tuliko
abantu baffe bano abatulaba buli lunaku olukya ku nsi n'oluziba beemalira nnyo mu kumatiza omuntu abagulako. Owaaye kati nnyo wabadde weekend walabye amawulire walabye ebyavudde mu PDM Parish Development Model ng'abantu abamu babawadde ssente nga n'omuntu omu tezimumala ewiiki oba omwezi. Kakati twali ku show y'emu nga bawadde ekitundu essente nga n'omuntu omu tezimumala ewiiki. Uganda zabu sikugezaako okwonoona na kukotoggera naye Uganda tukyalina olugendo lunene nnyo mu bintu by'enkulaakulana. Kanka kunoonyeze wano akantu ogira obatabbira nakalabye ogira obatabbulula. So kyembadde ngezaako kyenadde ngezaako okunnyonnyola kibadde nti buli lunaku olukya ku nsi w'enjuba wano era oluziba bannannyini businesses oba bannannyini services abagaba emirimu egyo beewaanira nnyo mu kintu ky'okumatiza beebaguzi. Obadde oyagala tusooke tukube parish model? Njagala si kukuba kwogerako taata. Nedda Ibra omulundi ogwasooka bwe najja n'okwogera ku parish model nakugamba ekintu kimu. Ne bwe banaaba bapowarinzeeyo miliyoni 600 ne bwe bunaaba obuwumbi 3 buli muluka abantu tebakuva leero mu bwavu obwo oba bukyabaluma. Kankanoonye wano bukyabaluma lwa nsonga ekintu ekisinze okutataaganya Abafirika si lwakuba tebalina information yebamala kukwata wabula tubadde wrongfully fed ne information etali ntuufu. Ate n'abantu baffe abatuli waggulu kozi tuli mu nsi ki Botswana Zimbabwe tuli Lesotho tuli mu nsi ya Lesotho gye tulimu bwe tuba tuli Lesotho abakulembeze baffe aba Lesotho olunaku lwe balivaayo ne bakimanya nti abantu baffe baludde mu kubanga baweebwa information etali ntuufu abakulembeze abo kijja bayambako okutandika okugoba ebintu ebimu bye baasembeza ebirudde mu bantu. Ibra mindset yetawanya abantu. Nabagamba wano nti omuntu ne bwajja ewuwo okwewola miliyoni sooka omwasesinge oba mutwe gwe akakadde kasobola okutuulamu. Red flag y'omuntu azze okwewola ssente nga zaasabye zisinga z'alina okukozesa ebeera ki? Tuwe red flag ezo. Red flag esooka nti omanyi lwaki banka zirwawoola abantu? Nedda taata. Ekutambuza bw'oweza emyezi 4 ng'obivuddeko nga bamanya wali tokolifayinga. Kaddemu omulundi ogwo banka ekizigaanisa okuwa abantu ssente newankubadde okolifayinga nga buli kimu okirina basooka kutambuzaako baagala kumanya oba kyoyagala okyagala. olwo bafuna looni ezo mu nnaku 3 taliiyo eyo maybe ng'afunye bank overdraft. Bw'ebeera bank overdraft kizokka esobola okufunika mu nnaku ezisooka naye kyetuyita okuprocessinga looni eyetwala ekiseera. Mwemanyiize mukitwale nga nsonga nkulu okwasesinga abantu abazze okwewola. Mulimu omuntu akubira nga ayagala miliyoni naye ng'ekizibu kye kya mitwalo 10. Bw'omugamba kankuwa 10 sijja kuwola kakadde ng'agamba ekizibu kyange kiweddewo. Kati abamu beewola miliyoni naye ng'ekizibu kye kya mitwalo 10. Mbadde nja kusomayoko wano district ng'emu 2 ku bya parish development model naye kankireke. Baleke. Anti kankireke. Eyo gundi eyo mode egaggawaza abantu eri mu ggwanga ki Zimbabwe Lesotho. Eri Lesotho. Bw'ebeera Lesotho gisome. Engeri gye kiri tetuli Zimbabwe. Singa tubadde Zimbabwe munanga gwa ssemu wangu. Zimbabwe. Zimbabwe. Kati bw'ebanga district eye Zimbabwe waliwo kamuli. Osobola okuteekawo gundi. Osobola okuteekawo Kikola district. Anyway, katubaleke bana. Okay, tudde ku red flag. Banka ekutambuza bw'obipowa ng'ega muno tabadde wathe kuwola ssente zaffe. Endala ki? Red flag y'omuntu ataasasule. Red flag y'omuntu omulala agenda eyeewola ssente naye nga talina busobozi bugenda zizza. Kyova olaba nti banka zifaayo nnyo ku kyoli mu kukola nga kigenda kuvaamu ssente ezikubeezaawo. Ebiseera ebisinga by the way abantu bonna abagana okusasula banka tebagana basasula nti tebalina. Ebizibu bye balina mu famire bitwala ssente okuzimalawo.
omuntu ajjayo looni nga yakuteekawo kizimbe basenga ne batandika okulwala bakojja ne beerwaza abaana embuzi ne zibamira ne famire ya Africa ya Allah tuyambe famire z'omu Africa nyangu nnyo okumanya nti Semaka yafunye looni era sente yazijjeeyo bwe butuuka abaana actually n'abadde tafuuwa luwa ewaka Semaka atandika okufuuwa omanye obuwoobo bwaba obw'ekiganda obwo okitegeera otandika okuwulira obuwoowo obw'enjawulo basiika ebitakoma ate komanyira famire ya Africa ndi bafunye looni kwe kulya enva ze babadde tebali oli agamba mbuzi genda bugenzi Kasasiro olabe amagumba omanye nti banno Kasasiro walabangako birala walabangako ebinyebwa ebisuse ne basekula ku luno osangako amagumba g'engege ate nno ngege eki ziri zitirapi ezimalayo zinairo patch tuuka Kasasiro ng'aliko ensawo z'ebikuta by'ebijanjaalo bbiri n'oga kiki owaye naye kampa example njala nnyo okwera example ku famire yaffe fe muzee waffe yafunako looni naye mama waffe omuto mama taata waffe yalina abakazi bangi waliwo mama wange omuto ye yazaalawo omwana omu bwati muganda wange oyo waali musajja mulungi talina buzibu bambi naye kwolwo bwe yali badde n'obuzibu abadde agenda kukolaki hiro omusabire essaala embi musabire essaala embi andi omugamba naye kati gogo bazaala omu ate gwe olina obuzibu lwaki tomanya nnakuyo abantu abo Ibura balina obuzibu naye talina buzibu musajja olulala omubuuzanga bw'oba obadde n'obuzibu nange obadde oteekateeka kukolaki bwe kitabaawo omugamba obuzibu bwe bubeera nabwo so sikulinaako obuzibu obadde ogenda ebiyungu byali byeyo wiiki eyo yali ya mukyalo oyo yazaala omwana omu taata waffe omugenzi gye yalina okubeera naye kati twali tugenzeeyo holiday gye yatusanga because ffe holiday bwe wawummulanga taatawo nga ekiyungu akirina katugambe nsambya oba kibuli oba mityana nga mugenda gye mutwala bank slips because ffe taata waffe yareceivinganga bank slips Friday, Saturday, Sunday obutasukkawo kasa muwummula n'atandika ozikolako so twasanga ng'okusiika okuli eri ng'omwana oyo omu baamugulidde engoye ne zitamutuuka baali bapeyintinze n'eddiiro ne tumanya nti wano omukulu bwana nnyinimu wali teyagezzeemukko naye looni yali emutuze looni yammaliramu yali emutuze nyinimu omugenzi taata wange looni yali emutuze omanyi Ibura akantu ako koolesa kajjidde ddala mu mboozi gye tubadde tunyumya RIP taata wange Allah akuwe ekiwumula ekyemirembe amazima getagisebo bapeyintinga n'eddiiro ssebo ne bakola n'okukola olujja obadde okimanyi nti omuntu gwe babanja nga banka emuwoze ssente nange ababanka teboogera nti Ibura ke tumuwadde ssente ne bamanerenda abalala abamuwola buli muntu olaba amunoonya okwo kwomanyira nti omuntu yalidde looni kwomanyira nti omuntu yafunye ssente banka ezimuwadde eri Kampala naye n'ab'e Masaka bazze kubanga red flag eyo bano abaddugavu ng'afunye ssente tasobola sirika oba lwaki ssente zicreatinga uncomfort kwen omuntu n'abeerawo ng'asagaasagana tatudde era nze singa ndowooza aba abundabunda mu mutima aba n'emmeme ngeri internally displaced era ndowooza Katonda ekirabo kyasinze okugabira abantu abamati Katonda ekirabo kyasinze okuwa abantu abamu ye muntu okubeera ne ssente nnyingi n'otamanya nti azirina ekyo kyanjawulo ekyo kirabo kyamaanyi nnyo nze mbalina olinga ne bw'aba ne ssente zifaanana zitya tagenda kuva mu ngoye zabaddemu naye nyina omunkwano gwange gwe mmanye yakuba ku ssente nnyingi omukyala eyali atuwa emmere yaffe ey'$3,000 n'aleeta n'amugayo sijja ggirya n'amupaaza yamugayo sigirya yamubuuza kati omanyi kyendi namubuuza kiki nga olwalaba ensagi so bano abantu bafe abafuna looni olina omumanyirawo nti ono azirina lwa nsonga ffe tetusirika ewaka obuwoowo bukyuka
basiika ennyama ne basiika enkoko eno bokya ennyama y'embuzi eno eriyo yante bwe basiika ennyama bafumba eya supu ne bafumba n'ensiika obusiisi nga teriimu supu ne batandika okufumba bwe baba bino ebyomukyalo ebyokugereka emmere bino ne bakola omuceere ogwa bokisi ogwo ne bateekako amatooke waggulu ne bateekako muwogo kino kiba kijja ne bakijjako kiri ne bakirekako ne banyiga ne bagamba nti kati bafumbyeyo greens ne bafumba ebbugaano ku mabbali olwo ng'omanya era nze sirina gwenzibulula nga looni emutuddemu kuba aba yaziryako bantu batono nnyo ajjayo ssente za looni n'ataziryako kyamisana kirungi nga tannatuuka ssente gye zigenda kukola asooka mu restaurant nnungi kasita oba waziryako oti yeesasuza enjoka ezo zibadde zeekyanga n'alyoka aziyiwamu kafejja sigala ng'olya by'obadde n'aziyiwamu jikoni restaurant. Bano abasajja ba banka okuwa ssente ezo tolowooza nti basiru bo bazikuwadde. Waliwo omwami yankubira ennaku ezo n'aŋŋamba ne lwaki buli lwe neewola ssente nfuna ebizibu nagamba era sirina kizibu kyonna kye ndimu naye oluba okumpola nti nekwata akasente bwe nti ekizibu kino kivaawo kino kiddawo kino kivaawo kino kiddawo era nze mmanyi ekisuula ekiremesa abantu okuzaayo ssente za looni si kwejalabya si lwakuba nti bizinensi zigudde naye ibula families zaffe wano mu Uganda tewaliwo family eyinza tambulira ku budget. The whole of Uganda teriiwo. Era motivational speaker yenna agamba omuntu mbukuba budget ogitambulireko nze nkusanga mukubo nkugwa mu bulago. Because tosobola kutuukiriza budget. Budget ne bw'oba wa plan nze nti leero ngenda tambulira emitwalo ebiri okuva Entebbe okujja mu kibuga. Oba otuuke Namasube enkuba neetonyiwa boda naga tusooke tugende ku lubalaza. Kemweggama eddakiika ago. Oluvayo wa boda agamba naawe nti okiraba obudde bweyongeddemu muze ogenda kunteeramu ebbiri. Budget olwagikubye ekiki? Ekituli. Ekigwo. Nze yabadde asuubira okutambulira 5 kati ntusiza mu kibuga oyagala 7. Olwo nsigaza gumwezi. Ate awo we mutambulira awo wennyini kannyongereko kano. Ova ewaka, musana gwaka, enkuba n'etonnya. Nojja boda nekuleeta obutaayi ne bukukuba. Anti kye nkugamba. N'osanga akiriininga n'asiimulako n'akuggyako 3. Tubadde tukyali kuwa boda oli owe Namasuba. Oba tukakusawa ya Queen n'osanga amazzi nga gasaze nagakomya wano. Kati n'osanga waaba ebigaali abasitula. Ng'ate aseera okusinga eyakujja Namasuba. Ng'owekigaali okutambuza just meters 3 zino ez'amazzi agala emitwalo. Ogw'omulimu. Keith Kanabi yagukolako naye ng'aseera bitya. Naye oyo atalina mubiri yali abasituzaaki. Jasitulanga Basomaali. Naye owayi abantu ekiro bw'oli bw'aba ayagala ssente akyuka. Atalina maanyi agafuna. Omanyi mulimu ebintu ebineewunyisa. Olinga mutini bw'ati naye nga ekiro bafuuka. Mugoba nsonga business mind. Tulina Chris Rule. Chris, on that very note, olwaleero tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya customer satisfaction. Okumatiza n'okusanyusa bakasitoma ye paati yaffe tu olunaku olwaleero mu business mind ku extra digest mugoba nsonga. Ekitundu kyaffe kyasooka twakunnyonnyola ebiseera bingi nnyo abatunzi b'ebintu oba abatunda goods and services balina ensobi ze bakola. Bakeera ku makya n'atakuwabula nti ssebo nkuguza bulawuzi. Gwe olw'okuba olonze ekivaavava ye n'agamba naye ayagala ki ssente n'otwala bulawuzi. N'agamba engoye nnyingi nnyo ennaku zino tezikyabeerako kabba. Naye nga ezimu ku factors eziraga bulawuzi n'essaati amapeesa gabeera ku side za njawulo banange. Tubeere b'amazima. Osobola okufuna ekyambalo nga yesi tekiriiko kaaba. Tekuliiko kitogi naye nga amapeesa gano baagapuleesinga wa. Amapeesa ga bulawuzi gabeera ku mukono mulala n'ag'essaati gabeera ku mukono mulala. Oshegeera. Naye nze siri mu bulawuzi ssebo ndaba oyogera otunuulira saati yange. Mpa kyakulabirako. Eno t-shirt. Oshegeera. Yagala kuganyambadde bulawuzi. Era amapeesa ku bulawuzi gaba bwegati ku saati gaba bwegati. Kituufu ekyo. Buntu butono nnyo bwe tutanotisinga. Oshegeera. Buntu butono nnyo bwe tutanotisinga. So tukomyewo tutunulire customer satisfaction ekitundu ekyokubiri. Mu customer satisfaction tujja kugenda ebitundu ebiwera 10. Because customer gwe twetaaga.
business ekizisingo ziyimirizaawo e Kampala wano mu nsi yonna kubanga bye tutunda biina ababyagala buli lwabanga olina byotunda naye nga teriyo babyagala zezo zowulira emboozi nti gundi yabadde ataddemu sente nyingi nnyo n'ebintu bye byonna teriyo ku kintu bintu byataddewo teriyo kye baaguzeeko kibeera kitegeeza business terina kasitoma nabadde ntunuulira companies zino bbiri zino tukkirizibwa zoogerako MTN ne Airtel bwe baali bajja wano mu Uganda ndowooza Celtel yasooka MTN Celtel yasooka MTN si yasooka naye olwaleero mu market share MTN esinga Airtel I don't know. You don't know nenze manyi. Okay. Ejisinga. Naye nga strategies bombiririze ba applying okusobola okusikiriza ba customers buli omu agende gyagenda. Zaali zirabibwa n'omuto. Mirundi emeka gye wagenda nga mu byalo nga abakadde balina ze MTN era kiri ku record bakadde bafa abasinga abali mu byalo essimu zaabwe zimanyiddwa ez'olunye ze MTN. Ekyo ndowooza ekyo tokiwakanyamu. Kakati bo bano bategeera buterevu ne bamanya nti bwe tusooka ba local people ne tusooka ne tubasimbamu amakanda ne tunywerayo gye tujja okufubutuka tuyingire city gye tugenda okufubutuka tebaali tebeetaaga nafubutukayo it was evident nti fe abaali mu kibuga twalina okusaba basobole okututeeramu tusobole okuwuliziganya n'abantu baffe ab'essakala essanyu ly'omwana ng'ali mu kibuga buli lwokola sente ibula ne zeeyongera ne ziwera omuntu gw'osookako okusanyusa ye maama wo oyo ye yakuba tiketi esookerwako kakati nze bwe mba sobola kwogera na maama wange essimu eba ya mugaso ki tewaba nze mbuuza bw'oba ofunye sente nga maama otasobola zeeyagalira muziba za mukolo ki tewaba kakati omu yeesiba wano omulala nakkirira sakala so omu yali agenda omulala ng'akomawo naye yasooka mu kyalo najja mu kibuga kakati abantu abamusinga eyebeera strategy so omuntu oli gwe mbadde njogerako customer satisfaction tusobola okusooka ne tunoonya omuntu ono gwe tuli mu kuguza ebintu byaffe oba byamaguzi oba services kyanjawulo kife kye tusobola okukola abalala kye batasobodde mukolera kubanga nagamba nti ensangi zino lema kwetwala nti ekintu kyokola okirimu wekka okuvuganya weekuli wano mu Uganda ndowooza emirimu tegiwera 10 ng'abantu abagikola bali bokka nga talina avuganya tegiwera olinayo oko omulimu gw'omanyi nga teguliiko avuganya tewali olaba neewumemme era tulinawo option sige genjuba umeme ate mu umeme ganjuba no kyeŋŋamba option ya umeme sige genjuba kyembadde ntegeeza mbadde sikutegedde tulina n'amalala bagayita batya thamo tulina n'amalala gwegenda mu kabuyonjoyo gipike kole biogas buli kintu wano tukirinako ko alternative gwe yapise biogas wa kabuyonjo baba omuzima gufubutuka egundi eyo mu mwana ndani eyo buuza kanaabi kati ogenda ne weebuuza ebintu ebyo n'oga kiki katonda w'amaanyi bwe beera mu lubuto toba na buzibu wadde ne kakati ate bw'omala obbikuŋŋanyiza somewhere oba lwakuba byetabula n'ebyabangi I don't know nti wano obeera red flag eriwaawo tewali awo nsikaako mu bulya awo tewali red flag kubanga waawo abantu twababulira luli ne tubabuuza nti baali tebakimanyi abantu baali tebakimanyi nti buli mulyango gwonna gw'osanga kufuru egiriko kufuru eri kungulu yekubulira ebiri munda nsobola okumanya ekiri munda nga ntunuulidde kufuru eri ku luggi nomanya kati muno ekirimu omugaso 0 bw'oba oyagala okumanya omuntu byaterese mu nnyumba tunuulira kufuru gy'asibyeko era nze bwe mpita ku dduuka nga liriko kufuru eringa omutwe gw'akabuzi manya nti byalina munda byattunzi bw'oyitako nga kufuru naswi abamu n'okugalawo tebaggalawo ate ogenda kubbaki red flag waababbi red flag abo nabo bagezi okumenya ennyumba agendera ku kufuru bw'asanga katricycle ng'ogenda kasuka busisooti omutayingira amenya omutalina kyaterese kyovula kabuyonjo zirina bukufuru butono ebirimu abantu tebabyetaaga babibbe babitwalewa just kitekesaako akakufuru is to inconvenience people abantu abajja ne babanga ekibaleesa te si kibagenda okukola kakufuru wako ketuteekako just kukaluubiriza abatambuze kuba mulimu abayitaayita n'agamba why neyeesoggayo katotekako akakufuru noga ne bw'osanga nga bakamenye
kizibu nnyo okusanga toyiyo nga bamenye kufulu omutima ne gukwewanika kaddemu mulundi ogwo obeera omala budde naawe kaddemu mulundi bw'osanga toyi nga bagimenyeko kufulu ekiba kikwewanisa omutima kiba kiki ekikubya amameeme kikye baba batutte ekibi alright owai tugende mpolampola ng'ovubutuse gy'ovudde ng'otuuse mbukufulu bagimenye mubamenye kufulu ya kabuyonjo mbwate otandika okuwankawanka mbugende ku polisi eriwo ndope mbumbuuza ani amenye kufulu yage tafa nayo bakakutudde ono mwana ajja kujja seeka akalala ng'ogamba apolo agende ku sitowa y'enkoko agirengereranga muli n'alengera akakondo nga kali bwe kati n'akola ati nfudde nze akuba mu ngalo bekyacap naga ndi nfudde nze twafudde dda nze emaali nga abasajja bagitutte so customer satisfaction ibra gy'obadde weebuuza abantu baffe reaction eya show eyasembyeyo nagyagadde nnyo nti abantu bulijjo babadde nga batwala obudde bungi nnyo nga bafaayo nnyo okukakasa nti omuntu gwe baguze ebintu mu mativu nabagamba omuntu takola ki talimatira okumanya omuntu tamatira ne bw'aba afudde asigala akyayagala bwe butuuka ate omufulu waki bamwabiza olumbe kituufu ekyo obwetaavu bwe busigalawo kyova olaba nti abasajja abaisiraamu bakyakola edduwa ez'abantu abafudde okubanga basabira ku mwoyo gw'omugenzi kibeera kitegeeza nti obwetaavu bwe bukyali ku nsi era ebintu bye yalinga ayagala ku dduwa basala ente ne basala ku mbuzi ne bakola batya ne balya ku mmere obwetaavu bwe tebuggwawo kati gwayagala omumatiza omuntu nga ne muntaana gyali tannamatira omala biseera bizinensi yonna ebeerawo nabajjukiza luli ne mbagamba nti abaana abato okutandika bizinensi ekibatiisa lwa butamanya teriiyo bizinensi nnungi lubeerera ate teriiyo bizinensi mbi lubeerera nannyinizo be bava ku mulembe oba be bakoowa ne bavaamu empapula ezaali ez'amawulire mu 9 tezikyali kati TV yali esinga ettutumu mu 2006 tekyali kampani ezaali zisinga okukola transport mu Kampala mu 200 kati ezimu tezirinawo ebbaala ezaali zisinga okuba ez'amaanyi mu 906 bannanyizo tebaliiwo n'ebbaala teziriiwo so waliwo ebbaala maintain etya just abagivuganya kana bebbaala yamwe bagita batya eriwa ebbaala yammwe tetugenda kukubira muntu wano kalango okay kale tetugenda mukubira muntu bw'aba ayagala je tumulange amacupa mwagaza waka yagwa nayo agambye yagwa mwenna ziri waka bonna kiri ku record business ezaali ezettutumu ennyo mu 2 mwerere waliwo TV wano nga bw'oba togitaddeko kalango mu 2 mwerere nga ebintu byo tebitunda naye kati olwaleero eriwa so temutya kuvuganya abantu bemusanzeewo bano abantu bemusanzeewo balabika nga abanene naye bw'oba omutaddeko strategy osobola omukuba ekigwo kubanga nabagamba tulina bakasitoma 3 babamenyere tulinawooko be bayita soon not to be soon not to be ng'oli abadde akozesa product ya company oba service ya company naye ng'ali mu lusuuba anoonya ekirungi ekiddako tannakifuna ali kaleberewe bwagenda oyo naye kasitoma wo yasooka nga waafunira asingako ng'olunaku bwe lunaakya ku makya ne bamugamba nti Ibrahim Mukasa yagguddewooko wali alina akafo akatambula togenda kuddamu kumulaba oyo naye kasitoma wo kasitoma namba 2 ye kasitoma akugulako ng'akugulako betwaliise ba refusing customers ebintu by'otunda birungi talinayo kirala kyamanyi kibyenkana naye n'agaana nagasijja ggula najja ne yeetegereza empale n'agikyusa bw'ati n'akwata essaati n'agikola ati lwaki bakunkumula mu ngoye empya n'agamba essaati ya white naga njagala papo n'ogenda n'omuleetera papo nagana papo ono ayase nnyo tandabise bulala olinamuko ame green n'omuga weeri nayo n'ogireeta naga ame green eno abasajja b'amagye bayinza okunsalako n'ogizza wansi n'oleeta yero n'agamba bano abaana ba yero wansi eyo babayisa bubi naga tobadde tolinawooko ya red n'omuga nayo njirina
n'oleta naga tenaku zino abakyagulanyi babali bubi n'ogiza naga toyinayo kiragala nayo n'ogireeta abo bw'obanga oyina client afaanana bw'atyo ogenda musuuza ogusooka n'etalidda Keith Kanabi. Those are the refusing customers. Ebintu ebirungi obirina naye adamantira omuntu asazewo agamba sijja kugula. N'ateera naye abeera customer awo. So asemberayo ddala twasose soon to be abadde akugulako naye alinze bulinzi kaseera obadde okimanyi mulimu abantu abalya mu restaurant olw'okubanga teri waliwo naye baakuliranye ng'atunda mmere nga balaba we balaga wala wabuze oli ateeberezamu n'agamba ndi ku nasa restaurant eri okumpi wano eri wanti eri ku Musana Plaza ate egiddako n'agamba eri ku Nabukeera kati n'ateeberezaamu olugendo olwa Nabukeera nagakandye wano ng'oli ali awo lwa butaagaane naye olunaku lwe lunaakyo omuntu n'akuleeta bizinensi ekuliraanye togenda kusigaza asembayo ye customer waffe ali wali atudde gwe naliise ali mu ensalo y'ensi n'ensi ng'awo teri atwalawo bayitawo bati abatudde mu No Man's Land be tuyita ba unexplored tamanyi kyayagala tamanyi kyakugula naye ate sente azirina naye ate customer awo mulimu omuntu ajja mu dduuka Ibra nga abadde akimye esaati n'amayiza nga atute socks abo bangi Idris Lukwago oli n'abanga agenze kukima saati n'atuuka mu dduuka n'agenda okuvaayo n'ajja n'ekibaaga y'engatto n'omugabo wakimye eki mbw ate ntuuse yeyo esaati omusajja azisedde ngambye kangule engatto esaati n'azisanga so bebo bakasitoma baffe basatu be tuba nabo abo batera okugwa mu buuyi buli obw'abantu betwaliise banani customers naye nabo babeerawo wali nga tubatajetinze era bizinensi ezitandika ezikyali ento abantu abo basatu mbagamba babaseeka amaanyi lwaki ebiseera ebisinga obutale obunene gye buva abantu baffe Ibula betulwa nabo betwaliise ba repeat customers abatugulako ennyo munange baba tebakyavaako ssente waliwo omuntu agulako n'afuuka walulango ng'okumwawulako kimukola bubi naawe kikola bubi atunda so nga ate bizinensi erina kuyimirirawo bwe nzijjakoko ebintu byentadde mu cost nenyongerakoko ka markup akatonotono nze wempitirawo naye omuntu akugulako n'atuuka walulango nagagende ewa Iburake mukasawo yatuwa buwi tetulina ne we tuwandiika musajja najja n'akuggyako kamera bbiri nga tolinawo owandiise n'azitwala n'amala n'azikuliza naga Ibura munange gye twagenze embaga teyakoze naye nga amaze ennaku bbiri gw'obadde tokola tolina ka surveillance nti wamutaddeko akuuma akamuketta kyova olaba ennaku zino abantu ba trackers batwanguyirizaako ebintu dereva alimba mbu olunaku terutambudde genda ku track ekuwe gundi transaction record y'olunaku emulaga kilomita 26 gambye adde talina gy'alaze ng'omugampa ebisumuluzo ng'ogoba emmome anti kati bano tebaawula njawulo ya kulya ku mulimu na kulya mulimu enjawulo eriwa okulya ku mulimu n'okulya omulimu ffenna abandaba abalungi n'ennamba endala ennene tulya ku mirimu abali emirimu beba abagwagwa asobola okukwata enkoko emuwa amagi 3 omwezi nagakanjirye leero nga fune lumu beba abali emirimu naye ng'ekirungi kyalibadde kyakulya ku mulimu gwo n'oba nga osobola okugyako akasente ako akatonotono akatasuula bizinensi kubanga nagamba abantu baffe bano ne mbaga nti ne bw'ozuula ng'abaana abakukolera bakwawulako baleke lwaki kikuuma bizinensi kitya anti ye oyiro emmotoka enywa oyiro yingini ya bizinensi baana kubanga balyako ekikuumidde majwega ku mulimu ogw'emitwalo 3 nga ne bw'onfunira akakadde tavaawo byayawula bisinga omusaala ani majwega nasanga omuvubuka no bino ebintu Ibula byenkugamba by'amaanyi majwega red flag boss kamba we red flag anti bazaagala nnyo red flag yino ng'oli boss bw'olaba ng'owa omuntu omusaala naye nga naawe bw'otuula ewuwo okimanyi tegumumala naye nga tagenda manya nti ayawula ku kyakola okay tugende mpola mpola baboss gende tandikirawo bw'oba ng'oli boss naye nga naawe okimanyi omukozi wo gw'olina nga naawe ofumitirizaamu ak'omuntu ne kakukyalira nga bw'otuula mu kayumbako ne weebuza naye omuvubuka ono muwe 20,000 yaŋŋamba asasula ennyumba ya 3,000
balance amujjawa ayawula ku byakola nga ne bwogamba omugo batagenda bw'obanga owa omuntu ssente entono okusinziira ku bajeti ye n'omugoba n'alemerawo manya nti ssente zaafuna mu bbali ng'ogutali mulimu zisinga z'omusasula ng'omusaala. Nyina omuvubuka gwe mmanyi ali mu paakingi ya kiraabu emu bamuwa emitwalo 10 naye gy'asula ennyumba ya mitwalo 4 namubuuza obeerawo otya nangamba ekyo kireke. Ntumiddeko Majwega Brian kati ate namwe abakozi mubeeremu n'amagezi bw'oba oyawula ku byokola ng'okimanyi nti boss talina bw'anaazuula bw'obeerawo lema kuvuganya naye head to head agenda kukugoba ajja kutomera ajja kuyisaamu eggaali. Kaakati kambabuulire kiri mu buntu teriyo muntu akukozesa n'ayagala omwenkane ssente z'alina mu nsi taliimu. Bw'omusanga ng'omutuleeteranga ng'ogenda mujjawa okujjako omale kufa onaamugjaeyo gye muwagala olaga taliiyo omuntu. Nze nnyina gwe nali njagala okulaba oba njagaliza ne mulaga ebifaananyi by'enju etali yange ne mugamba naatera okumaliriza nanga deka naawe ne mugambe obadde olowooza bulijjo zompa nsuule koye teyaddamu kukwata simu zange paka kati paka olwaleero n'emirimu yagikyusa. Eyo ye necha y'omuntu omwana w'omuntu mwana Adamu kakufuukira akalombolombo boosi wo ne bwe bukyenkeera ng'omusinze okufuna mu maaso ge tolabikanga nti deka kwejjayo nti omusinga okuba ne ssente ng'ate yakuleeta e Kampala ajja kugoba. Red flag yaman. Bosi wo bw'oba omanyi nti ayagala nnyo ebisaati bya Gucci wadde ng'okimanyi ayambala fake bimulekeemu gwe beera mu t-shirt zo mulekere ebintu bye kaddemu ako kaddemu. Bosi wo bw'abanga byayambala okimanyi bye bimukolera oli bamugoba lwangatto yajja ku ofiisi nga yeesaze engatto bosi ne yeetunulako n'amutunulako n'alowooza bakira nti bwe banajja bagenda kulowooza eriye mukama we n'amugamba embeera z'ennaku zino sizitegeera naye yatamugamba nti ngatto bwe buzibu oyagala kwambala na boosi wano abalungi abandaba bakimanyi bw'ogula emmotoka esinga eya boosi togitwala mu paakingi mwapaakinga gireke waggulu n'amasuba linnya booda ogireka n'amasuba n'okwata booda mu Kampala ojja n'enkuba ekkubye. Nyina omuvubuka gwe mmanyi ali ku kizimbe ekindiraanye akolera mu Yindi ayina emmotoka ayina ne piki agisuza mu paakingi emmotoka addayo nayo waka piki agisanga n'amasuba awo najja n'agivuga n'agireeta mu kibuga n'avawo ne piki n'agiteeka wali najjawo emmotoka ye n'agenda eka. Okola mu dduuka lya Muyindi ng'ogula mmotoka oli mulalu ng'abayindi babeera ku sukuuta buli kiseera mu kibuga boosi we ali ku sukuuta ate gwe oguze Makex 2.5 ogitadde wali gw'omuyita mugwagwa newankubadde omukubako ekyo kibeere kikyo kyova laba abantu Ibula tebasobola kuwangaza success ebeera y'akaseera because tutuuka ekiseera bw'oba ofunyemu nga wenkanyenkanye ne mukama wo ku level kwali n'olowooza nti omusinga okusooka akusinga okuba nti aludde emirimu gy'akola olw'okuba nti akulese n'olya w'okolera tekitegeeza nti omusinga okutegeera. Bakama baffe always babeera n'ekyenjawulo kye batatugamba teriyo mukama we ayinza kuyigiriza byonna buli kimu n'akigamba abeerako n'amapeesa g'atakulaga bwe baganyiga kati nga kiri eri gwe gazuula wawe gakola ki wawe gali. So bakasitoma baffe be tubadde twogerako be bano abasatu soon not to be babadde batugulako ne baagala kuvaamu bagende ewalala okugeza waliwo Ibula lw'ogula ekintu n'obeera nakyo ng'oli nakyo lwa butaagaane n'obeera n'essaawa n'ogamba kaninde mwebe ati kule ku mwezi ogujja naye n'ogira nga weesiba eriwo mwebe bw'aleeta gw'obadde ogulako okwo mwami Makubuya osala busazi ddiro n'oge kyova olaba nti abantu betuguza omusanga ku mukolo ng'ayambadde olugoye ate luli emigoye z'emikolo wali ozimpa n'omugamba enesuuti muganda mukulu wange yagimpereza okuva e UK naye nga wagiguze wa neighbor obutagala munyiiza oba toyagala mumala mu maanyi naye nga kizibu nnyo bizinensi Ibula okubeerawo nesatisfying abantu abagigulako ebbanga ly'obulamu bwalyo lyonna kyova olaba companies eziri mu USA ezikuze zo zaakitegeera you cannot be perpetually good too good n'omala ebyasa bibiri nga gw'okyaliko kizibu nnyo
mu myaka gye 89 abasajja ba General Electric be basinga okubangako bwe zibeera mmotoka abantu bavuganga zi Ford ne bavuga zaani kati olwaleero Tesla yekola ki yeriko sanyalaze abantu baffe bano abagaana obugaanya okutugula kusiba baba mitima mibi naye oyinza okwesanga ng'omuntu sente ayagala ebyokugulako naye nga sente takola ki tazirina olowooza omuntu Ibra ekimulesaawo engatte eŋŋumu ey'emyaka 4 n'agenda n'agula omukyalina ow'ebiri abeera tagiraba abagiraba nga n'agitunda akola ki olumu abantu ogaana okuwagira tebagaana kuwagira olw'okuba tebakwagaliza naye waliwo kizuddeko nti by'otunda bijja mu nsawo yaabwe kubanga oyinza okuba Ibra ky'olina nga sikisobola okedde ku makya otadde supermarket ebukomero mu Stenseni naye nga wotadde supermarket abantu bagula obutto bw'obwendo nga ne minzaani zikyali minzaani ziri ze basiba akantu ne basibamu akantu mu kaveera aka white ng'abantu bakyagula sukaali mu grams si mu kiro mu grams tigenda ogulayo sukaali grams 2 bazitunda ezo mwebaze Katonda Chris nti muzaaliddwa ku kibuga era mwebaze nti ekyalo kyammwe ky'ekibuga kyammwe gyebiri ebyo obuto w'obwendo abantu ne bagula parafini ow'obwendo kati gwe woleese supermarket in fact Ibra ndowooza okoze bulungi n'ojjayo statement eyo naye n'omuntu gwe ndi naye mu mmotoka nga tuvuga tugenda omanyi mbeera obuzava nti ne bwe mbeera ku kkubo twali mabega wa trailer ze bayita trucks oba ze bayita loole naye nga loole etambula mpola ono n'anyiiga nnyo yali anvuga n'atandika n'okkuba emimiro n'okuvuma n'atandika okuvuma mu mutima gwange nasooka n'enkyebuuza bwe namala nenjaganjagala muyambeko bw'obanga oli mu mbeera ennungi ng'osobola okuwulira omuntu atali mu mbeera gy'oli mukyawulira obeera muntu kiddemu bw'obeera ng'oli mu bulamu obweyagaza ng'osobola okuwulira omuntu kyawulira nga tali mu bulamu bwo bweyagaza nga you can feel oli kyayitamu atali mu mbeera gy'olimu yeyagaza kyebalize Katonda ate we ogambe nti yantonda ndi muntu singa obeere mabega wa trailer osobola okuteekamu okulowooza okutonotono nti emmotoka eno bye yeetisse tesobola kutambulira ku misinde gye gimu nange atalina kyensitudde omusajja oyo n'omuwa benefit of doubt omuleka alinnyo akasozi akamaleko olyoka omuyise omulaba ali kasozi emmotoka ekulaga etisse naye oli mu kuyomba ebinattenya byantama alina obudde bungi alinga atalina gy'alaga gwe tosobola kwessaamu mu bigere by'oli n'omanya nti emmotoka eno ebizito bye yeetisse sisobola kgenda muyisa kyova olaba Ibra kizibu nnyo abakulembeza kibi nnyo omukulembeza okukulembera ng'abadde mu bulamu bulungi bwokka amenya tasobola kutegeera biri mu bulamu buli obuki obunyigiriza omuntu nga tabeerangako tamalangako lunaku ng'omunwe gw'eryenvu kyekyemisana kyekyeggulu kizibu nnyo mumatiza nti mu nsi mulimu abakola ne batafuna business mind ku extra digest mugobansonga Chris njagala kuleka esaawa amangu ageeweze manya abantu bano tubalekanga mulooko njagala kuleka leero abantu sooke tubeerekereze nga tubanguyiza njagala kuleka abantu tubate mpaayo nkwongeddemu eddakiika 5 zokka abantu tubate kati tugenda ku kyolwo tukyali customer satisfaction of course so abantu baffe bano babadde batubuuza era ebibuuzo bye nafunye wiiki ewedde ku sheri gye twakola nti kakati bwe tuba tetufuddeeyo kulondoola abantu baffe bano bamatidde batya mu mirimu gye tubaguza tusobola tutya omuntu okumukuumira mu kifo kyaffe ng'atugulako either ebintu ebikalu oba services ezitakwatwako okusomozebwa kwonna gye kusinga okuva ndowooza issue ekisinga okuchallenginga businesses ezitandiseko n'ezirudde nga zikola kukuuma miwendo nga gisanyusa eri abo ababagulako Ibra teriyo kintu kiri so challenging nga ku pricing services zo oba products zo kyekintu ekisinga obuzibu oli yambuuziza nti kintu kyekizibu okupricing services oba products ne mugamba services zezisinga obuki ne mugamba services ezisinga I mean products ezisinga okubeera enzibu okupricinga ebiseera ebisinga bingi abantu sente bazireka ku mmeeza ne bavaawo wali oyingiddeko omuntu yali azzeeko okugulako ekintu ky'otunda n'omuwa ebbeeyi n'atagiramuza n'akuwerawo buwisente n'akuwa buwisente ekyo kiteera kubeera ku babbooda olumu ababbooda amanyi okutunuulira n'akutya n'omugala tugende enakawa bw'omumala okutuuka enaka n'omubuuza mmeka n'agamba 2 n'omugamba onzize mu kibuga
okundeeta ennakawa ziba 5 naga muzeeyi bw'oba osazeewo kumpa 5 neeyanziza naye nga saviisi ye agenda price nze onfuna okusobola ate nga jjukira ono kasitoma onvuvuze mulundi gumu mu mirimu egisinga okubeera challenging gy'emirimu nga client gw'oguza togenda kudaba nti oli museera oguliddako nti ndi mujjako ssente zange bwe ndi bankulabye abantu abalina supermarket lwaki bateekako waliwo eyambuuza ekibuuzo nti lwaki supermarket ziteeka emiwendo zaabyo ku bintu bye zitunda ne mugamba because supermarket tezibeera na bakirayanti ba lulango mukyukakyuka nene time supermarket ziguza ba corporate class ate namba esinga obunene ebeera mpangisa kati buli mupangisa agula mu locality mwali ontegedde bwe bamu transfer n'avaawo alina okukyusa obwanga agenda agule mu supermarket enki endala kyova olaba emiwendo gyabwe balina ogiteekako nti akugulako tebeetaaga kuddamu kusisinkana kujjako ssente zaabwe onfuna kyova olaba nti bakuteerako emiwendo bw'oba ze ng'oyagadde ebintu bya mitwalo 5 twala ebyo kuba by'osobodde enkya tusuubira mulala abantu abali mu transport kizibu nnyo omuntu okubeera ne taxi ng'abantu 14 buli ku makya bookera okuvuga bonna balulangu ku makya na lwaggulo tekisoboka olunaku lugenda okugwako nga ku mutto gwa taxi kutuddeko abantu 2 era bw'omusanga nteeka nwagigo ntuwalanga tenakututte olwo yanyumiriza nti ng'oyagala okunyumirwa ensi eno linnya taxi nti ozikyusiza woba oyagalidde ku luli osobola okweroboza noga nti njagala mpya naga kati njagala ku nkadde red flag omanyi lwaki abataxi bali rude ne bakondakita tasuubira kuddamu kulaba Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga Chris katumuleke nedda bade njala kumaliriza red flag y'abataxi ekibafuula rude era munenyanga babwerere gwe olwabamanya wabata wabata owa taxi ne bw'oba omuwadde 2 akujjako sente ate n'amana n'akuvuma kubanga oba wakavaamu omulala n'atuula w'obadde kati akwetaaza ki akuweerawo n'ogenda ng'onyiize n'okolima bye batugamba nti bwe tuba tuyingira batuweguya nnyo owa taxi akwagala eddakiika wakati w'oyimiridde n'omutto gw'ogenda otutuulako omukwano gwe we gukoma komala oyingira bw'oti munda n'omala n'otuula n'obukala distance gy'ogenda okuvuga okuvaawo okutuuka w'oviiramu owa taxi muba temukyali ba mukwano akuyita namami nga tonnayingira bw'otuuka munda naga nawe weereza oba onaaweereza nukabanna wampise mukwano kakati guweddewo Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukkawo akadde kano tukwatagana next week on Sunday Gandhi Hardware Store tuyinza n'okukwatagana nga tennawera nze mbangawo ate byempa abantu customer satisfaction tugikole omulundi ndooza tujja gikola mu parts 3 lwa nsonga emu nti yibula abalungi abatulaba bizinensi zaabwe zonna neno diet abantu abagiraba baleme kulowooza kitongole kya bwannakyewa nsaba muleete emirimu mulange ne diet lwa nsonga buli alangira kuno tetukoma bukomi muzimba kufuna ba client ne tukuwa ne brand name nti abantu kwe bakulaba naffe bamanya nti era nabuuza omuvubuka anguza t-shirt ne mugana neggwe tokimanyi nti singa oba ompadde t-shirt nenzambala ku show eno nemba nga nkuliza mbuyisiza kalango kigenda kufuula edduuka lye waliwo yali ambuuza olinayo essaati mu ngoye zo sirina essaati zino ez'amapeesa sirina lwaki era bw'oginsangangamu red flag manya ngenda kuziika mubeere bulungi mweraba